Twagala situ babuuza ko gye musinze okuwanga mutulaba amanya nga bulijjo King Smith mukulike eyo nnyo mwenamwenamu stories embadde mulaba wano wennyini ku channel yaffe manyiddwa nga Celeb Jazz with the one that only the king himself wano mu Uganda empologoma mu kizimbe mweri ate nga ne ku channel kuno kweri yakomyewo tulina kuba tukikwasaganya every single day nga mbayitira amawulire updates stories ez'enjawulo ate nga sikola nze kampala manyiddwa nga Salolens abeera mu field nga afefeta stories zino ate okuba nga azikutuusaako story gye tugenda ogendako ye mwana mulenzi amanyiddwa nga SK MBUGA ng'ono yavuddeyo oluvannyuma lw'okubanga mbu yali yafunamu obutakkanya ne mukyala amanyiddwa nga Vivian yavuddeyo okulaba ng'awagira ate omuzannyo gw'ebikonde mukijjukire muno SK MBUGA ono y'omu ku bagagga abato be tulina mu ggwanga lya Uganda era nga Haj SK MBUGA ye nannyini wa franchise amanyiddwa nga STV si eyokayoka ayina eddwaliro lyazimba ayina ebizimbe bingi nnyo ayina amamotoka y'omu ku basajja basooka okutuusa wano emmotoka y'ekika kya Rolls Royce mwanya muzaba mu firimu muzaba mu Royal Family ebungereza naye y'omu ku basajja abasooka ozituusa wano mu ggwanga lya Uganda ate nga ayogerwako ng'omusajja nagagga ate omusajja alina bizinesi ez'enjawulo eba socialites bangi nnyo abajja ne bagenda naye kati ye SK MBUGA alemeddewo era nga ye musajja omu ku abavuddeyo okusapootinga abaana abato naddala emizannyo gino egy'enjawulo omuli omukuba ebikonde omupiira emmotoka z'empaka and so many other things naddala mu kutumbula ebitone byaki by'abaana abato oba abavubuka mukike muno omu ku muntu gwe yakwatako baali bamuyita Leila Kayondo era ngono yatumbula nnyo ekitone kye ekya music ekiseera ekyo natuka okubanga y'omu ku abo abakyala abaali balina ziyitwa ne Kampala ezitaka wansi wa nnyimba 10 nga zonna hit ate nga takoze ekaeka namulinkinga ku bayimbi abalina okwali Jose Chameleon okwali Good Life by then okulaba muno bakola such beautiful music and such hit songs ezaliwo ebiseera ebyo so SK MBUGA ono olunaku lw'eggulu yavuddeyo ne yeeyunga ku abavubuka oba ku muzannyo guno ogw'okukuba ebikonde era ng'ono tekyamutwadde ebbanga ddene yavuddeyo with a lot of money and a lot of cash okulaba muno awagira omuzannyo guno ogw'okukuba ebikonde oba omuzannyo gw'okuzannya ebikonde muke muno waddeyo tournament nnyingi nnyo ezagibwa ku matutu oba ku TV ez'enjawulo mu Uganda nga zakuba ebikonde okuli babira kute mu lockdown awali bagamba muno okuba ebikonde bayaye babibisisi naga n'omuzannyo guno because bali tebalina kyebakola naga katekewo tournament nga olaba Premier League nga olaba Super League babere nga nabo bazannya awangula omusipi awangula ente awangudde emmotoka and all those things different things one different prizes ezokuba nga ziwangula SK MBUGA yagambye no side zene matching Sabagabo matching simanya kusiga simanya the whole division is organizing a very big tournament nava nagamba what am I supposed to do kamveyo zije mpagira ebikonde bino malobi wagira mbiteke mu sente mbivujirire ate abaana bano basokuba nga just bakola okuba ebikonde binyumirwa nakubanga ba customer uma but baberenga balina kibakola kibafunamu at the end of the day kamutole wa SK MBUGA nga ayogerako naffe about ebyokuwagira ebikonde na kisente mekazi yataddemu na lwaki yavuddeyo at this very moment okubanga awagira ebikonde bino then when we come back we are going to be looking at so many other stories okuli eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Suna Beno w'ebinyanya n'aba DJ abalabani nnyo let's go to the story and then we'll be back to it. We'll have to come save back in Montage Studios in Nankula. Mweno promotion oba okutumbula ebitone muganda wange ono Mr. Sam bwe yantuukirira n'ambuuliramu ekyali kigenda mu maaso n'ekigendererwa kye ngenda okukitunulira ennyo nga we have very good fighters in Uganda naye nga bambi ogenda okulaba nga abaana ebitone byabwe bikoma wano ku ground nja kubawo ekyokulabirako nti champion wa Africa mwana wa wano Uganda owa Shafiki naye Shafiki omusanga is just tebirina tayina ali just ekitone kye kiri wansi naye nga musajja mulwanyi mukubi bulungi so kati bwe yakindiramu nendabanga we need to help them okuba nti tuteekawo embeera okuba nti tuba promotinga n'okuba nti ebikonde bino tubiteeka ku level ate endala kubanga nga bwe tumanyi tugenda ne tutunulira abasajja bakuba ebikonde nga olabira ddala nti business nabo banyumirwa kye bakola naye n'otunulira kati ng'abaana baffe abawano bano abakuba ebikonde kati nga bano ba professional ba Shafiki bambi olaba nti baana bamanyi kye bakola bakitegeera naye babulamu support so kaakati muganda wange ono bwe yambuulira
nendaba nga kinkakatako okuba nti nteekayo ku maanyi nemba part of it, era promotions nga STV tujja kubawanga promotions, ebikonde byabwe tujja kuba tubizanyanga live, airtime tujja mubawa ne financial support banawanga betaaga oba balina gye baagala okugenda upkeep ngeezo. Since they are great fighters ate nga tubeetaaga naffe kuba bapromoting ensi yaffe. Bwe bagamba nti champion wa Africa ali mu Uganda n'okigambako abantu eyo nti ani alina ekisipi nti muna Uganda, bajja kugamba no olimba, naye nga bwe kiri oba okitegeera. So nendaba nga kyamaanyi nnyo okuba nga neetaba mu kintu kino. So tugenda kukwataganira wamu era olwaleero tugenda kusayininga agreement eno. Sebo, my brother, you are more than welcome. Never great fighters, great strikers. Bannange tubaniriza, feel at home. Tujja kukolaganira wamu ebintu byonna byonna tujja tutuuke ku kyetwetaaga. Muganda wange SK nsanyuse ate nsanyukidde ddala kuno okwebaza sebo kutwali ate kutwalire ddala. Weebala omutima ogwo, weebala okwagala, weebala okukwatirako ku bannabyamizannyo. Tekisangika nti buli lunaku tubeera tukaaba twagala abantu batukwatireko ku guno omuzannyo gw'ebikonde ffe kwe twayingiramu. Tetwayingiramu kukola ssente. That wasn't my target. Naye target yange kwali kulaba nti tukwatiddeko professional boxers, tubatumbule basobole okufuna level, nabo basobole okwesanga mu mirimu gyabwe gye bakoleredde okuva mu amateur. Bwe bava mu amateur babula, abalala ne bafuuka bakifeesi, abalala ne bafuuka ebirala. So mweyo ensonga ne ŋŋamba nedda abaana abafunye skills zino bwe tubaleka ne babeera exposed mu public nga tebalina na byakola, bye bavaamu abakuba ennyondo, bye bavaamu abakuba abantu zipanki ne batwalako amasimu gaabwe, ebintu bwe bityo. So bwe nakiraba ne ŋŋamba katutegeke bano abaana ate tubatwale ku level endala eri professional, so eno bateeka mu discipline. Naye ekyo kintu kizito nnyo, abantu abakiraba balowooza nti kyangu, naye kizito nnyo nnyo nnyo. Tewali bibegabega bisobola kwetika professional boxing. Naye bw'osaba abakwatirako nabo ne bakkiriza, ekyo kyebaliza Katonda. Ekivuula basebu mukama wange nkwadde obugalo era kambukongere. Najja nenyumiza omukulu SK Mbuga eno project ey'okutumbula omuzannyo gw'ebikonde ku professional level nekyetutuuseko nga great strikers. Mr. Mbuga teyali mubi, nakkiriza naŋŋamba tugenda tutambulira wamu nga balongo. Era bwe yakikkiriza kwe kubayita nga tulina endagaano gye tugenda osayininga olunaku olwaleero wakati wa Buchanan Sam and Great Strikers ne SK Mbuga ye ng'omuntu era akkiriza okuwa services zonna eza STV. Ajja kuba azisasulira ssente buli kye tuneetaaga mu STV otukolera yajja kwatanga mu nsawo ye ateekemu ssente. So endagaano eno eri between Mwami Mbuga, SK Mbuga nga bwe bamumanyi ne Great Strikers. Tugenda kukola marriage egenda otutwala mu maaso. Siga nti bagenda tuwayo ka package kano, full package, full support. Ekyo timukikubirako mu ngalo bannaye. Sajja mwe muli bakopi n'engalo. So n'olwekyo ndowooza ebyaffe byebyo tetulina bigambo bingi byakwogera. Nebaza mwe bannamawulire baffe abatambudde naffe mu mbeera eno, ate mwe mututuusizza wano ssebo nammwe mbeebaliza ddala. Mwebale nnyo, olugendo terubadde lwangu
kuba singa simwera singa ne SK MBUGA teyatumanya naye nammwe muyimiriddewo mu mbeera embi ennyo naye ne mukkiriza ne mugamba katutambule nammwe mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala n'olwekyo kati katutuuke ku ky'okusayininga endagaano twazisomyemu ffenna oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo